بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة فصلت. الله سبحانه وتعالى قام مسورين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أعلم بمراده. الله يا مني تجندر الوقت مكسير سنيك تزبيري غابي توجه تشربو كوفيما بيغا. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل اجتبو كنو تشاسبوا nga kivaawa min arrahmani okuviiri allah oyo omusaasizayi n'okusaasira okutasosola nga kuno ku nsi abakkiriza n'abatamukkiriza bonna abayisa kyenkanyi mu kubagabirira. arrahim aliba n'ekisa ekisosola ku lunaku lw'enkomerero ng'ekisa kye kigenda kuba kwabo bokka abaali abawulize ku bulamu bw'ensi. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. kitabun ekitabo kyammwe kino qur'ani fusilati ayatuhu amateeka gaakyo gaatemwatemwa dda bulungi nnyo era ne gaanika bulungi nnyo buli kintu kyonna musana halaali amanyiddwa ne haram. allah byayagala ne byatayagala yabirombojja n'abinnyonnyola n'abyasaayasa era bitegeerekeka bulungi. qur'anan arabiyan n'asalawo ekitabo kye kino kibeere nga kisomwa mu lulimi luwarabu liqaumin ya'lamuun eri abantu abaagala okukitegeera bajja kitegeera kubanga kinnyonnyola ensonga n'ebeera ng'egguka bulungi omuntu n'abulwamu akabeera nga kamusigaddemu. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. bashiran ekitabo kino kyassibwa ku nabbi muhammadi ajjaawo amawulire ag'essanywa eri abanaaba abakkiriza. wanathiran atajjaawo n'engenge era atiisa abo abaneeyisa obubi ku bulamu bw'ensi nti balinayo ekyokya. fa arada aktharuhum naye abasinga obungi ebintu bwe babibannyonnyola babisuula muguluka. fahum la yasma'un mu butuufu ne babeera nga tebawulira beefudde bannampulira zzibi ne batasobola kuteeka mu nkola ekyo kye bategedde. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا batuuse n'okwogera nga bagamba kulubuna emitima gyaffe bye mwagala okubuulira amateeka ga Qur'an fi akinnatin giriko ebisaanikira mujja kutengejjera bwereere kukootakoota mu gaalumonde kubanga ffe emitima egyaffe okutegeera ebyo tekijja kusoboka. mimma tad'uuna ilayhi ebyo bye mutukoowoolera okgenda gye biri tubikkirize si kintu kirabika nti kyangu. wa fi adhanina waqrun ate si ekyo kyokka nti emitima gyaffe tegitegeera kiriko ebisaanikira wabula n'amatu gaffe mu matu mulimu envumbo tegakyawulira gaazibikira. wa min bainina wa bainika hijabun songa wakati waffe ne wakati wo waliwo ejjija eddene tetusobola kubeera nga tukwatagana mu byosomesa nga bikuwonagana n'ebyobuwangwa bwaffe. fa'mal kola ebibyo nga ggwe bw'obitegeera nti allah yabikuwadde. innana amiloon naffe tujja kukola ebyaffe bye tutegeera mu nzikirize yaffe ey'ekinnansi. olwo nga bamutegeeza nti kola ebibyo tukole ebyaffe naye situli abajja okubeera nga tussa kimu. emitima gyasaanikirwa amatu galimu envumbo gaggala ate wakati waffe ne wakati wo waliwo ekkomera eddene ekirabika tetusobola kubeera nti tuli bumu. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قل bagambe innama ana basharun mithlukum mazima nze ndi muntu abafaananira ddala mu mbeera ez'obuntu. enjawulo eriwa enjawulo eri emu yuha ilayya nfuna obubaka obussibwa gye ndi nga allah ye yannonda ampeereza jibuliiru n'antuusaako obubaka mbubatuuseeko bugamba ki
annama ilahukum ilahun wahidun mazima omusinzibwa wammwe asaanidde okubeera Allah omu yekka obutamugattako kintu kirala kyonna nga mumusinza. fastaqimu ilaihi mutereere gyali nga mukola byayagala mubikole nga bwe yalambulula mu kitabu kye kino Qur'ani ne mubaka bwe yampeereza. wastaghfiruhu mumwegayirirawo wonna we museeredde. wawailun naye ebiwoobe mubategeeza abantu abo lilmushrikin bigenda okubeerya abantu abo bamushirikiina. alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. bamushirikiina abali wano aboogerwako Allah aboogera mu ngeri eno. alladhina abeebo abagwa mu kiti kino la yu'tuna zakata abatatoola zaka ya maali yaabwe abatatoola zaka mu bugagga bwabwe mu biti bya zaka ebyenjawulo nga bwe bimanyiddwa ey'obusuubuzi ey'obulunzi ey'obulimi ne zaka ez'enjawulo. wahum bil akhirati hum kafirun ne balabikira ddala nti n'olunaku lw'enkomerero tebakkiriziganya nalwo era baluwakanya. inna alladhina amanu wa amilu ssalihati lahum ajrun ghayru mamnun. inna alladhina amanu mazima bwe abakkiriza wa amilu ssalihati ne bakola n'emirimu emirungi oluvannyuma lw'obukkiriza bwabwe lahum ajrun bagenda kufuna empeera ghayru mamnun etagenda kubeera nti yakukutukawo wabulanga ebyo ebibaweereddwa bagenda kubibeera mu mirembe na nnaku. qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. qul bagambe ainnakum mazima ddala mmwe musazeewo latakfuruna billadhi khalaqa al-arda musazeewo okuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatonda ensi kwe mutudde fi yawmaini ng'agitonda mu nnaku bbiri zokka. olunaku batutegeeza nti lwali al-ahadi olw'essande wal isnaini n'ebbalaza. Allah subhanahu wa ta'ala ensi lwe yagijjako engalo. wataj'aluna lahu andadan musazeewo okumuteerawo bakatonda abalala be muba musinza ne mumusula muguluka. dhalika rabbul alamin oyo Allah ye mulezi w'ebitonde abategeeza nti yasaanidde okusinzibwa obutamugattako kintu kirala oyo yatonda ensi mu nnaku bbiri zokka. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسيا الله بامرو كتوندا انسينو nagibatonderako ensozi eziri ggulugulu ensereko okuba yuganya min fawqiha waggulu waayo era tuzitunuulira tuziraba tuziyitako bulijjo. wabaraka fiha n'agiteekamu omukisa emezi ebimera ebiyimiriddeko obulamu bwammwe. waqaddara fiha aqwataha n'ateekateeka mu nsi eno ebyokulya byayo ebinyonyi birya ebisolo birya abantu balya n'ebitonde ebirala. fi 4 ayamin ebyo nno n'abikola mu nnaku 4 sawaan lissailin ng'ekyo kyekituufu ekyannamaddala eri eyalibadde yeebuuza nti byali bitya. ennaku 4 Allah subhanahu wa ta'ala zeyamala okukolerako puroguramu okusimbako ensozi okuteekamu ebyokulya. ennaku 4 abamanyi batugamba al-ahadi mwalimu olw'essande wal ithnaini olw'emmande wathulatha n'olwokubiri wal arbi'a n'olwokusatu. ennaku ezo yazikola nga zakuteekateeka puroguramu ye eyo ku nsi gye yali amaze okukola mu nnaku 2 olw'essande n'olw'emmande. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم oluvannyuma nga puroguramu eyo yonna gimaze tetwasangako bisange nga byaggwadde okupuroguraminga. thumma stawa ila samaa'i bwe yamala ate n'abeera ng'abakanye n'eggulu abeera nga agenda okuteeka amaanyi ge ku kutonda eggulu ayolekedde eggulu. wahiya dukhanun mu ntandikwa lyayo ery'olubereberye gwali mukka. faqaala laha n'agamba eggulu eryo walil ardi ng'alagira kyekimu n'ensi abigamba omulundi gumu ng'amaze obbikola.
i'tiya taw'an aw karahan mujje wendi mu kwagala n'obutayagala. Qalata ne bimugamba nti atayina ffe tuzze ta'iina mu nga tweyagalidde era tuli bawuliza abagonvu, tuzze w'oli mukama waffe ky'oba otulagidde kye tulina okukola. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن الله كل الجرو 7 سماوات eggulu 7 azijjako engalo fi yawmaini mu nnaku ebbiri ze tulabye alhamisi waljum'a olwokuna n'olwokutaano ng'amaliriza. Wa awha fi kulli sama'in amraha n'abeera ng'asindika eri buli ggulu kinnakimu ng'aliweereza ebiragiro byalyo bye lirina okubeera nga eggulu eryo ligoberera, n'abeera nga buli ggulu aliteekamu amateeka gaalyo agayina okulifuga. Wazayyanna samaa ad-dunya ne tuwunda eggulu lyammwe lino ery'ensi ne tuliteekako ebijjolobero, kuliko emmunyeenye n'omwezi n'enjuba, bibeere nga bibaweereza decorations ezo ne zibeera nga zinyiriza eggulu lyaffe, so ng'ate ziina n'emigaso emirala, nga bw'agamba nti wazayyanna samaa ad-dunya bimasaabiha, twawunda eggulu lyammwe lino ery'oku nsi ne tuliteekako amataala ge mulaba. Wa hifdhan ne tulisaako obukuumi sitaani zireke okubeera nga zirisemberera era ezigezaako okusemberayo nga ziweerezebwa ebikonyogo eby'amaanyi ebiyalabika nti birimu omuliro ogwokya. Dhalika takdiru al-azizi al-alim, eyo nno y'enteekateeka ya Allah oyo ow'ekitiibwa omumanyi omukenkufu, nga ddala buli kyonna ky'olaba kuno ku nsi kye tusoma ne tukukukamu tukisoma ng'ate ye yakirinako obukugu obusembayo. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا abantu bwe banaasalawo okwesulirayo ogwa naggamba oluvannyuma lw'okubannyonnyola akawonvu n'akagga butya bwe byali, fakul bagambe anzartukum kasanze mbatiisizza nti bwe munaaba mweyisizza nga bwe mulaba mujja ggwa ku kyokya nga tutuuse mu maaso ga Allah, swa'iqatan muyinza okufuna ekizibu ky'oluboggola lumu bwe luti, mithla swa'iqati aadin wa thamud, nga oluboggolo olwatuuka ku Baadi n'Abathamud. Abaadi be baabatumibwamu Nabbi Hudu alayhi salaam ne bajeema abasinga obungi, nabwe kityo Abathamud eri Nabbi Salihi alayhim assalaam. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إذ جاءتهم الرسل جكرك سيرا Abaadi n'Abathamud bwe bajjirwa ababaka baffe min bayni aydihim wa min khalfihim, nga babannyonnyola ebyo ebigenda mu maaso gaabwe awo n'oluvannyuma emabega gaabwe nga bamaze okuva ku bulamu bw'ensi ebirijja, nga babategeeza alla ta'budu, muleke okusinza illa Allah, okuggyako Allah. Bajja okutegeeza abantu baabwe baleke okusinza amasanamu, okuggyako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Qaalu, ne bagamba abaali abajeemu, law shaa rabbuna, singa omulezi waffe Allah yali ayagadde, la anzala malaikatan, yali ayina kutusiza bamalayika so si bantu nga mmwe. Fa inna, mazima ffe, bima ursiltum bihi kafirun, ebyo bye babatumye nabyo ffe tubiwakanyiza ddala, okuggyako Allah bw'aba ayagala tubeere abakkiriza asindike bamalayika. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد يابا عادي أبين النبي وهود فاستكبروا بيكرونتازا كنسين بيتوالان تبانيني kumateeka gaffe fil ardi, mu nsi muno ne babeera nga tebagalabawo, bighairi alhaqi, naye mu butuufu nga beeyisizza mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa.
وقالوا نبatuuka n'okugamba man ashaddu minna quwwa yani atusinga amaanyi awalam yaraw abantu abo tebalaba anna allaha alladhi khalaqahum ti allah ye yabatonda wa ashaddu minhum quwwatan ti yabasinga amaanyi wa kanu bi ayatina yajhadun mu butuufu baali ku mateeka gaffe nga tebakkiriziganya nago فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم تواسندك جبالي ريحا تكونونتا صرصرا يلياوما نوكوما في أيام نحسات كناكو زالي زيتش kwa jebali amakuru zali nnaku zaabu bibwereereza kisiraani ku saidi yaabwe tebalinamu kalungi linudhiqahum nga twagala tubakombyeko adhaba alkhizyi fi lhayaati dduniya ekibonereza ekinaabateeka wali obuswavu ku bulamu bw'ensi eno wala adhabu lakhirati so nga waliyo ekibonerezo kya akhira sinzigo akhza ekijja okusinga okubalaga nti baswavu nnyo wahum la yunsarun ng'ate tebajja kutaasibwa nti wali ajja okubawonya ekibonerezo ekyakibajjemu وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأما ثمود نياب ثمود بتواتو مامو نبي صالح فهديناهم توالي twagala tubalungamye fastahabbu al'ama bone basalawo kusima kutambulira mu buzibi bw'amaaso ala alhuda ku bulungamu bwe twali twawawa فأخذتهم صائقة العذاب الهون netubatuusaako oluboggola lw'ekibonerezo ekyali sinziggu wadde nga kyali kisaamusaamu bw'oba okigeraageranyiza ku kyakhira bima kaanu yakisibuuna olw'ebyo bye baalinga banaayiza nga byali tebisanyusa Allah mu bulamu bwabwe ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا twawonya abo abakkiriza وكانوا يتقون era be twasanga nga baali batya Allah ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم ويوم جكر اكسيراتي يحشر أعداء الله إلى النار بباقين كنغانيزيبوا برابيبا الله nga bakungaanyizibwa wali omuliro fahum abantu abo nga bamaze okuŋŋaanyizibwa fahum yuzaun bagenda kuŋŋaanyizibwa nga bibinja mu bibinja ekibinja ekisooseewo ng'ate kirinda ekibinja ekijja nga bwe balimala okubeera nga bawera abasaanidde okuyingira mu jahannamu omulundi ogumu nga bayiwayo bagenda nga kubaleeta mu phases nga phase number 1 phase number 2 bwe bamala okuggwayo nga balabye nti gwe muwendo ogwetaagisa okuyiwayo nga bayiwayo bonna nga batokomokera mu muliro waliyaazu billah حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى okutuusa idha ma jaa'uha bwe balibeera nga batuusa wali ekibonerezo kyaffe eky'omuliro bamaze okuŋŋaanya abasooka n'abaddako baleeta bakuŋŋaanyiza oluvannyuma kati babatutte babasimbye we bagenda okubeera nga babayiirayo shahida alayhim sam'uhum gagenda kubawaako obujulizi amatu gaabwe wa absaruhum n'amaaso gaabwe gagenda okubawaako obujulizi nti ddala musaanidde muliro olw'enneeyisa embi gye mweyisangamu ku nsi wajuluduhum n'ensusu zaabwe oba amaliba gaabwe nago gagenda kubawaako obujulizi tiddala mu nsi mweyisanga bwe mwagala temwafayo ku mateeka ga Allah nga gabawaako obujulizi obubalumiriza bima kaanu ya'maluun okusinziira ku ebyo bye baakolanga nti byali tebisanyusa Allah وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم bagenda kwevaamu bagambe ensusu zaabwe kubanga ze zigenda okufiiringa obulumi bw'omuliro
lima shahidtum alaina lwaki mutuwaako obujulizi obutuluma mu ngeri ng'eyo ng'ate mulaba tetugenda mu kigenda tukosa ffenna wamu. Qaalu ensusu zigenda kuddamu zigambe antakana Allah yatwogezza ne tuvaamu eddoboozi lye muwulidde ng'ery'abantu alladhi antaka kulla shay'in yoyo ayatuza buli kintu kyonna ky'aba yagadde okwatuza wa huwa khalaqakum awwala marratin ate mujjukire nti ye yabatonda olubereberye nga mukyali eri mu ttaka nga bwe yatonda jjajjaffe Adamu mu bulamu bwe yatunyumizaako nti yamusooka mujja mu ttaka eryali ery'obudongo wa ilayhi turja'un ng'era bwe yabatonda era gyali mukakase nti gye mulina okudda naye mmwe mwerabira nti mulina okuddayo kaakati mutuusiddwayo nga tewali kalungi ke mwekolerera kyekyo ekibagwanidde muyingira omuliro ku lw'okubanga mwamunyiza. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم temwalinga ku nsi ensusu zigenda mu maaso n'okubalumiriza tastatiruna nga musobola okubeera nga mwebikkako an yashhada alaykum sam'ukum galimu okubeera nga gabawaako obujulizi obubaluma amatu gammwe wala absarukum temwasobolanga kwekengera maaso gammwe nti obudde bwonna galyatula nga gabalumiriza wala juludukum wadde ensusu zammwe temwasobola kuzeekengera nti obudde bwonna zandibatuusa ku buzibu walakin dhanantum naye kirabika nti ku nsi mwawangaala nga mulowooza anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala tamanyi ebisinga obungi mu ebyo bye mukola. Endowooza zammwe zaabaleetera okulowooza nti ebisinga obungi mwe mubikola ku bulamu bw'ensi Allah yali tabimanyi so nga ate alina amaanyi agoogeza buli kyaba yagadde okwogera nekyogera mu ddoboozi eriwulirwa omuntu kaakati amaaso n'amatu n'ensusu zammwe bitandise okubeera nga bibawaako obujulizi obwannamaddala nti mu butuufu mwali muyisa bubi musobole okuyingira omuliro nga nammwe mukkiriza nti gwegwo ogubasaanidde kubanga bibawaako obujulizi biyungo byammwe byennyini bye mutaasobola kwekeka nga mu ssaawa eyo mukola ebyo ebinyiiza Allah. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم ايون ndowooza yammwe gye mwalowoozanga nti Allah tamanyi bye mukola alladhi dhanantum birabbikum gye mwalowoolezanga katonda wammwe omulezi wammwe Allah ardaakum yino kaakati basudde mu nnyanga z'omuliro فأصبحتم من الخاسرين مكيسين كان مولين بانتوا بالجسا. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا ببنا سلوا كبابا قومي كريزا سنسونغا فالنار مثوى لهم كبانغو موليرو بيبودو بابا قومي كريزي وإن يستعتبوا ببنا بانغا بسزوا كبيرانغا براجانا بينيا فما هم من المعتبين tebali mu abo abajja okukkirizibwa okwenenya kwabwe nti bazzibweyo ku nsi batukolere bye twagala obudde bwayita. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء tugenda kubeera nga tubalemezzaako mikwano gyabwe abaababuzanga zisitaani ku nsi ze baakolagananga nazo tugenda kubeera nga tuzibaleetera nga bali nazo bulembwe. fazayyanu lahum ezo ezaabawundira emirimu gyabwe emibi bo ne zibalaga nti jjo gyemirungi gye basaanidde okukola ebyaffe ne babisuula enkoto. ma bayina aidihim wa ma khalfahum zaabawundira ebyo ebiri mu maaso gaabwe bye bakola nti bye basaanidde ate ne zibawundira ma khalfahum ebiri emabega waabwe nga bamaze okuva ku nsi nti teriyo kuzuukira nabo ne bamatira. wa haqqa alayhim alqawlu ekigambo kyaffe ekyokubonereza abajeemu ne kibakakatako fi umamin kad khalat min qablihim min aljinni wal insi ne babeera nga beetabye
mu bibinja ebyakulembera mu bujeemu mu bantu n'amajinni abaabasooka okubeera abajeemu nabo ne tubeera nga tubagattako innahum mazima abantu abo baali be bamu kaanu khasiriin baali kuva dda nga bagenda kubeera kwasala. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا abatakkiriza baatuuka ekiseera ne babeera nga bakuutira abaana baabwe n'abagoberezi baabwe nga babagamba batya la tasma'u lihadha alqur'ani bannange timugezaako okugenda qur'ani eno weesomerwa mbu muwulirizeeko. Ekyo tekijja kusoboka bwe munaagendayo temujja giwona eringa ddogo bw'ogiwuliriza osiramukirawo. walghaw fiihi bwe mulabanga weesomerwa weemuli mugikoleremu olwogo la'allahum taglibuun obuuli awo munaawangula abasigadde ne batategeera kikyebadde etegeeza nti bwe banaabeera nga bawulira ng'esomwa babeere nga bakubirawo kakyakaali abantu baleke okugitegeera wa illa bwe munaateekayo amatu ne mwagala okuwuliriza mujja kuvaayo nga musiramusa ebigambo by'omusajja oyo bikwata ku mutwe ng'eddogo. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا الله gamba tuteekwa okukombya ku batakkiriza abeeweredde Qur'ani yaffe ojjukubiramu olw'ogwo ekibonerezo sinziggu. walanajziyannahum tuteekwa buteesa okubasasula aswa alladhi kanu ya'malun ekibi ekisinga n'ekyo kye baalinga ku nsi bakola tujja kukibasasula nabo bakakasi nti ekituweereddwa mu butuufu kituyinze. ذلك جزاء أعداء